Kampala afuuse China. Nze ndebeka video kano wallahi. Eno Kampala nyiri. Temugamba nti AI, this is a real video. Wabula Kampala munnange eri mu kwogeza abantu obwama okulabika nga China. Oh my god, ngenda kubeera nga mbikulagako mu katambi kano ate nga ye omuyimbi munnange ate King Saha avuddeyo ko n'alaga etaabu alaze munnange ate wali kalina gyali mu kuzimba wali mu kifo matiri wonna amatala gaaka. Oh my god, kikambwe nnyo wali munnange ate ekyotera ewaabwe mu kitundu gyava wali bamutejaminati nsinzira kujaminati eyoge naye kansoke nkutegeeza ekintu kimu kyokka nti kasitobeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosate n'okusubscribinga kasitobeera nga tonaba. Ntandise n'akatambi kano akabadde kafuuse munnange ate ensonga Kampala ali mu kwogeza abamu obwama kale bannaye singa batufunira enguudo nga mukaaga nga zirabika nga Kampala road oyita mu Kampala road wanga ali China naye olukirirako eno wansi mu downtown otegeera nti toli mu kibuga Kampala so kuleka Kampala wekanyirira Kampala road bwetyo bwefaanana naye amakubo amalala gabalemu okunyiriza ne katusale ku nteekateeka eriwo empya gye bagobye abantu kukuba amakubo nago baganyirize weewaawo gafaananeko nga Kampala road gwe sooka olabekko obanga atali Kampala ino bino nga bikyali biti tulabyeko ko wali Kampala bali mu gigobamu abantu bano abatundira munnange ate ku mabbali abo kwese oba n'abamu ababooda sindaba bulungi konfaminga bulungi ate ngenze nenkola vidiyo eno nga simaze kunoonyerezaako ku ekyo naye nno munnange Kampala mu katambi kano wali Kampala road. Kampala afuuse China. Nze ndebeka video kano wallahi. Eno Kampala anyiridde. Saka gavumenti katekola makubu gonna gali mu Kampala. Ne basimbamu ebimuli, ne basimbamu emiti, ebitaala Kampala anyirira. Kadredinze nnyo munnange ate okwetolola eside eyo Kampala okulabika nga bwatyo munnange ate eside eyo so webityo munnange ate webitambudde kankongereyo ko wali omuyimbi nga bwe nkutandisizza King Saha ennaku zino zonna abaddeko ko wali ewaabwe gyava ekyotera naye by the way King Saha ava postinga video eno obudde bubadde buzibiriddemu katono nga boogezako okulaba naye muganda wange ekifo kibadde kirabika bulungi nnyo bambi amataala wali wonna kosate actually n'obutititi bwe yateekamu bambi bubadde bulabika bulungi nga boogezako okulaba akatambi ako. Ye muyimbi munnange ate King Saha era nga bwentyo munnange ate bwenkoze okuchekingako King Saha kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna bitwekere kasita obeera nga osubscribinze.